Olunaku olwaleero tutuuse nga olunaku olwaleero ekizizza okundeeta ye movies. Abasinga obungi mukyebuuza lwaki movies tezikyaliwo ku Jinja Media TV. Nze Kamakogera, nze CEO wa Jinja Media TV. Movies ebiseera ebisinga tezikyaliwo lwa nsonga tulinamuko amateeka agatukwatamuko ku kwenu ne kweri endala, because eriyo channel endala gyetwakuleetinga ate yeriko amateeka. Nekyemanyi omwezi guno December nga tannaba tandika ngenda teekayo kaseeri akalala, then wano ku Jinja Media TV esooka tugenda kubeeranga ne kyetuyita blogging omutonotono. Tujaba ne blogging tusinzire mu kibuga ky'e Kamuli olunaku olwaleero. Anyway, olunaku olwaleero tutuuse tulina bu series obuwerako obuli ku Jinja Media TV. Eri endala era abagala movies ogenda ku mukutu gwa Telegram. Telegram eriyo movies nyingi. Sizuubira nti kummwe abali wano waliwo asobola okulaba movies ku Telegram yaffe n'azimalayo, because Telegram yaffe eriko movies nyingi temusobola zimalayo. Tulina series around 4 empya n'enkadde. Tubeera ne movies enamba bakitwandise 1-2 episode 1-2 zi movies like nga mutwalo plus movies nga mutwalo plus. Movies opya bwona bukyafuluma, obukadde bukyafuluma, obuli butya bukyafuluma, but today tusinze mu ttabi ery'e Kamuli. Amanya n'eddoboozi abeera Caesarus o Jinja Media TV. Baagala nnyo. Ensonga ya leero egenda kukwatagana ku movies nabagambye. Waliwo bu movies obumu abamu mugenda ku Telegram ne munoonya bu movies ne muvaayo ne mugamba nti tebuliiyo. Oba okitegedde, abamu ne muvaayo ne mugamba nti mu movies gye buli naye tebuggwaayo. Ebiseera ebimu waliwo mu movies bwe baateekayo ne babukyusa amannya. Waliwo kamuvi akayitibwa Heroes, ate kagenda ne kakyusa erinnya like nga Road of Awakening. Road of Awakening erina weetuuka ne boogera erinnya nga ddala nti Awakening only, oba mukiraba. Then waliwo movies ezimu nga Student of the Year mwanjagala nnyo. Tulina movies empya n'enkadde. Sisuubira nti waliwo movies etaliiyo. Just webanga teriiyo ng'orequestinga, ekirungi tulina ne group eri mu bantu 4,000. Osobola ogenda n'orequestinga ne bakuwa movies yonna gy'oba weewulira n'osobola okuba nti oyitawo oba mukifuna. Naye nga movies gye ziri abazaagala temutawaana, genda ku Telegram search nga Jinja Media TV bagenda gikuwa. Ebiseera ebisinga saagala nnyo gaba nnamba ya ssimu n'ensonga lwaki malanga ne mutusumbuwamuko oluusi. Naye nga movies abwereesi zaakusasulira kasi ogenda ku Jinja Media TV. Wano ku YouTube tulina movies etuteekawo ezimu n'ezimu oba munfuna. Waliwo movies etuteekawo nga zo ziri awo zaawo wokka. Nga zaawo wokka. Oba okitegedde. Movies nga zo zaawo wokka. So mbaagala nnyo mwebale kwekuumirako. Ebeera Jinja Media TV. Awasibuka essanyu n'ebisigadde byonna. Mbaagala nnyo.